Vugwe alaba nkweyaniriza negamba nti olina okubeera nga otugoberera ali Kojja Kagato exclusive okola kyamaanyi ali Focus 256 naawe okola kyamaanyi nnyo nyini ddala ali Kafubo Eblon Media. Thank you so much. Olunaku lwa leero era tuzze ne Kojja ono nabagamba nti yeka gwe twasigaza wano tuwa ku byafaayo omukozi wangamba the living encyclopedia era woyagalidde gw'omugamba kati Kojja tutunule wano lero tutunule wali so mbebaza mwenna abatugobeddemu episodes ezenjawulo ezizenga tutunulako mukola kyamaanyi nnyo ate n'abakusubscribinga mukusaba kikole kuba ate kati Kojja Kagato exclusive tubulako abantu wenjogerera abantu 12 okuweza olukumi twagamba then atuyoke tuwane ne wakyawa ate neera kyemmanyi tuli mu 12,500 kudda waggulu Kojja sooka obuze ku bantu abo bakwagadde bwe batyo abalabi baffe mbalabisizza nnyo mwebale kwekuumira ku Kafubo mwebale kwekuumira ku Focus TV eyo ne bagita Focus TV yange mwebale kwekuumira ku Kojja Kagato exclusive buli lwembeera ku mikutu egy'engeri ng'eno mujja kubanga mufunira ddala ebyo ebibazimba ebibatwala mu maaso muve mu bino ebyokudda wali tusekemu tuleekaane kubanga ngenze ku mikutu nedda beera ku social media ng'olina kyofuna ng'omanya ebyo by'otaalaba era otegeere by'otaawulirako byogenda okuwulirako. Kojja Akensuso sooka webaza abaana abagoberezi baffe aba Kojja Kagato exclusive abagoberezi baffe mwenna aba Kojja Kagato exclusive mbeebaza ne sikwebaza mutukoze obulungi obutagambika okubeera nti musubscribinze obwenkaniddeawo era tubakubiriza ababa tanna subscribing mbabuulire nti eri musuwa ekiri eno kitokota ekiri eno si muntu ate n'ekijja si muntu olwekyo bw'oba oyagala okumanya by'otaalabako oyagala okuwulira by'otaawulirako okufuna ku ebyo bye tulina oba bye tuwaako abalala subscribing Kojja Kagato exclusive ojja kubanga byonna bifuna bulungi jjukira nti bibeera ku Focus TV yange ne ku Kafubo byonna ojja kubanga bifuna bulungi nnyo. Kale olunaku lwa leero nga byetwagamba nti buli episode gy'ojja okulaba tulina ekyenkizo togamba nti leero boogedde kafeero bamwogerako dda nedda buli episode etonnya just no tulina kitukufumbidde ekipya olunaku leero tugenda kufunira ku muyimbi Nakinku omukulu gwe bayita A-Class Kawalya. Omusajja ono bebamu ku abo abayimba endongo ey'amaanyi era essaawa zino betukyayogerako amannya ge tulondobayo okubanga tukuwa ndi ne Kojja okulaba nga naye akusunsulira omwami ono nga bwe twasunsula omugenzi Sebadduka Christopher n'omuyimbi ne tumuteeka wali bwe njagala Kojja onkwatire ku Kawalya tumusime naye tulyoka omutegeera before singa oli akubuuza Kawalya yaani kikyoyinza omugamba. Abalabi baffe mwenna mbalamusizza nsanyusa okubanga ndi mu maaso gammwe ng'ate nammwe munjegesa amaaso. A-Class Kawalya ye musajja gwe tugamba nti eyali nannyini ddoboozi eddungi erya ttena buli omuli eyayagala eyali ayimba ebigambo nga tapakuka ye musajja eyali amanyi okuyimba era yatwala okuyimba nga ekintu ekikulu ennyo nga takiwa mwagaanya kwonooneka. Kawalya yazaalibwa mabega keeyo mu myaka gya 1000 yazaalibwa ndowooza 1900 ng'oba 30 yazaalibwa ndowooza 1900 munatusonyiwa wano wetukoledde tulunde enkoko. Kawalya A-Class yazaalibwa mu mwaka gwa 1937 1937 yazaalibwa Kapeeka awo nga ye Kapeeka naye ate bwe yali akula n'akulira Masuuliita ewa ssengaawe ewa taata we teyalwayo nnyo n'akulira ewa Masuuliita ewa ssengaawe baabazaala abaana 17 naye waliwo n'abalala be mwamanyako kuba waliwo n'omwami gwe baayitanga Kifulugunyu omujaasi Sergeant Kifulugunyu yali muganda wa A-Class Kawalya era ndowooza okuyimba olaba naye yali akulinako era n'abaana n'omwana omu ku baana be muyimbi n'abalala bandibadde bayimba naye ndowooza tebakyagala bwagazi naye kati nga ye yakuba endongo ye n'abeerayo yatandika okuyimbira ddala ebbanga ddeneko emabega eyo bwe yasoma n'atuuka mu gy'ataano awo n'agenda n'asoma yasomako awo e Makerere college
yasomera Masuulita wava Masuulita n'ajja Makerere College wava Makerere College n'agenda e Kyambogo era yali musajja engineer Ekitabo yabikwatira ddala n'abinyweza. Yes, yali musajja muyivu. Okay. Bw'aba ali mu egindi Kyambogo ng'ole ndowooza yali ekyali Kyambogo College Polytechnic. By then ng'eyigiriza byamki bya mikono. Kyambogo Technical yali Kyambogo Technical yasomera. Kati n'afuna omwami Israeli Magembe. Okay. Ng'amuwulira mu festivals z'abaana nga yali ayimba n'amukwatako. N'abakwatako n'omulala bamuyitanga Kate. N'abakwatako n'abatendeka mu music n'atambulira ddala gundi n'atandika okuyimba. Olwo Israeli Magembe aguddewo bandi bagitanga City 6 Band. City 6 Band. Yaggulawo ne batandika okuyimba ne bayimba. Era bayimbira ddala ebbanga eryawerako. Olwo City 6 Band eyo yali ekubira wano gindi. Mama enakulabye. Okay. Edda bwe magijjaawo City 6 Band nga awo yakubiranga nga bayitawo mu Kiggunda. Kati bwe kyamala okuba Ekiggunda olw'engeri gye bakubangamu music nga Ggunda Bugunzi ne batumawo Kiggunda. Naye ekifo omusajja bamuyitanga Mwami Mayanja n'agulawo. Awo wali Kiggunda. Bwe yakigula n'akifuula n'agituuma Suzana. Era najikola nga night club ennungi ennyo era yali nga wansi yonna floor yayo erimu ndabirwamu Suzana night club. Bw'amala ogifuula Suzana ennaku zino mpozi mu abali eyo kambalagire awali ebitaala by'ennaakula by'ennaku zino. Yes. Bw'oba okutterweho oyima nga lwotunuddeko mwoba otunudde kyekizimbe ekyawalira Bamba. Awalira Bamba ye yali Suzana night club. Bakuba music mujyenkaaga ne bayingira music n'atabuka. Era mu 1960 yali 68 yakuba oluyimba baluyita yasooka n'akuba oluyimba lwe yasookerako. Yes. Baluyitanga Kasolo Muje. Akasolo Muje mu 1965. Era oluyimba olwo Kasolo Muje lwamuyamba nnyo okutambula kubanga omanyi okuluyimba yali abadde amaze emyaka giri emabega okuyiga okutandika okuba nti agenda mu bandi ng'abaakinga Eri Wamala Evergreen. Ono yalinga amubaakinga mu nnyimba ze. Eri Wamala we yayimbira Zinnabutono. Ng'ono Class Kawalya yamubaakinga. N'afulumya oluyimba lwe olwo Kasolo Muje mu 1965. Naye ng'alina lwe baakuba nga baleese gavumenti ya Uganda yasalawo okuleeta ekyennyanja kye bayita empuuta. Bwekireeta Minister of Animal Husband, Games and Fisheries n'eteekawo ekirabo. Bwe yakiteekawo ne balagamba omuntu anaayagazisa abantu okulya empuuta. Bw'atyo Eclas Kawalya n'ayiya oluyimba empuuta ewooma. Tulina bye tulya waliwo empuuta mu byennyanja tulina empuuta ewooma. So empuuta bagiyita gye bayita abatagimanyi yeyitibwa Nile Perch. Empuuta kawoomera. Title yecha? Empuuta kawoomera. Osobola ogenda twagamba ennyimba tetujja zikuba wano. Ennyimba tetujja zikuba kubanga waliwo amateeka agafu. N'ogenda n'onoonya oluyimba luyitibwa empuuta kawoomera. Lwo yalukuba mu 1960 nga wayiseewo emyaka 2 nga tumaze okufuna independence. Baleekawo campaign y'okuba nti empuuta abantu baleme kumala ngege mu ki. Bazireeta baleme kumala ngege mu nnyanja nga balowooza ziyinza okuggwamu ne baleeta empuuta. Ate bwe baleeta empuuta ate empuuta ne ziri engege okusinga n'abantu. Wadde ng'ate n'empuuta mu kuzaala yazaala nnyo. Kye bali bajja okutaasa. Ate zo zitaga ati tujja buungu. Naye ate ne wabula lwakuba nti ekimpozi ekiyamba nti omanyi empuuta ate yo bw'eba mu mazzi nga mu Victoria bw'eba ezaala ate ebeera eri wakati mu mazzi amawanvu. Kati ate engege zo zibeera eno mu mambi kati ekyaziwonya ne ziddukira eno ebbali. Ne zivaayo mu mazzi amawanvu kyova olaba nti kati engege zikyaliwo. Gundi yatandika okuyimbira ddala music n'agenda mu maaso n'afulumya oluyimba olwo
olwo bayita empuuta yafulumya mu mwaka gwa 65 n'afulumya Kasolo Muje. Bakulayiniza Kasolo Muje kojja. Sijja oluyimba luyitibwa Kasolo Muje ndumanyi naye nange engeri gye yaluyimbamu yaluyimba nga lwakinnansi bwe lutyo ng'owulira ng'olwekinnansi naye nga ate lwa bidongo ojja ddufunaawo kati mu 1968 abasajja mu Uganda mwalimu eddiini zaali 3 mwalimu abasiraamu abakatoliki ne ba Anglikani kati wajjawo eddiini Orthodox nabo bajja watongozebwawo eddiini ey'okutaano babayitibwa Mungu Mwema. Mungu Mwema oba bayite ba gospel abayita ba gospel bazimba ekkanisa yaabwe yasooka awo ku bitaala by'e Makerere bazimba ekkanisa eyo banoonya anaagikolera akalango etambula abantu bagitegeere batandika okusaba era balonda Ekeras Kawalya n'awangula biidi ne bamuwa omulimu gwa kuyiiya luyimba n'aluyimba oluyimba waliwo ekkanisa ey'e Makerere eri ekkanisa nnungi magero obanga ogenda n'osoma wali abalema bawona okufa waliwo omulema gwe nalabako kati bw'akaada naawe onyumirwa. Luyimba olwo baguyita gugudde oluyimba baluyita gugudde omugugu gw'ebibi gugudde jangu naawe n'ogulweta bw'ati ne balutambula ojja wano wali Salzo TV ya gugudde weeri eyo bejjukiza oluyimba gudi lwe yayimba era bwe lwali luyigamba kiyo bagamba ekigudde omugugu gw'ebibi gugudde Yesu kazze omugugu gukoze eki era bwe yayimba oluyimba yambuuza gugudde baali bategeeza omugugu gugudde nga bw'owulira oli fire oba bisuule bizaayo kakati abagugudde aba management bamuwa basalawo bamukolera ekyamagero ne bamugulira epikipiki ey'ekika kya Rambuleta. Rambuleta abatagimanyi kiba kibika kya pikipiki efaanana nga Pasola oba efaanana nga Vespa naye nga kino ekintu ky'emabega kino okubeera omutto gw'emabega kwe batuula kiba kiwanvuko okusinga ku kya Vespa. Bwe yayimba yagenda yalikodinga nnyonnyola tumanyi meeti nze mbadde sinnyonnyola mu abamanyi nze nnyonnyola muntu amanye kyenjogerako kati oluyimba olwo yalurikodingira Nairobi era mu kurikodinga yalikodingira ku lebo bagiyitanga Gramophone Audio Music. Oje ebiseera nga bakyagenda Nairobi era nga bw'oba oli okodinga ng'ogenda Nairobi gye yalurikodingira oluyimba bagiyita African Gramophone Stores ye lebo gye yaluteekako EGS era oluyimba olwo bw'onaaba olusanze ku mayinja luli ku lebo EGS African Gramophone Stores. Kati n'agenda ng'akuba ennyimba n'addayo mu 1900 bw'akuba mu 68 n'akuba 68 n'akuba oyo gugudde yaddamu okuba oluyimba nga waliwo oluyimba lwe yakubaawo Ssekabaka Muteesa ng'afudde n'ayimbayo n'olulala lwamutta nzalira ddala saamulaba yali yeekwese lwamutta nzalira ddala saamulaba yali yeekwese olwo nalwo n'akuba ennyimba nyingi n'akuba gyobeera neesulira wano Kololo olwo baakuba ennyimba nga bali awo mu gundi ebbanga ddene nnyo lye baamalawo mu Suzaana awo nga bali baalinga ne mikwano gyabwe omwali n'omukyala waliwo omukyala gwe bayimbanga naye maama bamuyitanga Mary Nattima gwe yayimbanga naye n'ayimba ne Bakyalisi Sonko ne bajjaawo ne bamwegattako ne bayimbako awo nabo oluvannyuma ne yeegattibwako ba Kyambadde ne yeegattibwako ba Fred Sempasa ne yeegattibwako
bagattako ne Bahadija Namale baali bagenda ebweru nga bagenda okugira baali bakoze olugundi awo nga bagita Lwenzooli eri 6 gundi bagivuddemu olwo batambula nga bakolako ne top 10 band era Ekras Kawalya n'afa mu mwaka gwali 1987 ndowooza gwali mwezi oba gwa kusatu n'afa n'aziikibwa naye nga yakuba ennyimba kaŋŋende Dar es Salaam jabira Maguleti kaŋŋendere mu visiteni baŋŋamba tibasekoya nnyo bw'oyimba akafuleyo ngende baba eyo taxi sigirinye bwati bwe yali ayimba ayina engeri gyali azingangamu ebigambo biringe nga n'ayimba n'okuyimba n'akuba nnyimba nga Lydia n'akuba neberere eno Kololo n'akuba ennyimba nga gumba baluyitanga jangu baluyita mama erinnya ndyerabidde Ekras Kawalya naye yafiira ku myaka ng'emeka nga 5 yali mu 50 yali nga 58 58 around there okay yafiira naye nga yafa twamala nakukola show ne muwala we yagirimko yayimba ono Joanita egindi awo yakolebwa mu Blue Star we bwayisa awali flyover awo oyitawo katono awo ku mwala waliwo awo we batundi awali Taskies eriranye Taskies we twakolera show yasembayo era ku olwo n'Afrigo yaliwo n'omusajja yali mukama w'abakafeero bamuyitanga Gonza era bwe yawulira nga gundi atandise okuyimba najja n'amukubira ebyuma kuba yalinga amukubira era bamuyitanga Gonza koja kika kye kya music kuba ngamba mulimu abayimbanga bandi waliwo abayimba kadongo kamu ono ye yali tayimba kadongo kamu yali ayimba bandi music agwa mu lubulu abagundi w'Abafrigo era yagamba bwe yagira y'omu ku batandika bandi bagiyitanga oyo yennyini era Ekras Kawalya yatandikawo studio gye bayitanga Lwenzooli studio era y'omu ku bayimba oluyimba makula ga kulabako nyonyi 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 ntono abwe yayimba oluyimba olwo lwa nyonyi ntono kulabako oli wala ondi obwongo kale gono bwotya nikojja okuyimba kwaganirawo okutuwayo ku luyimba onyimba nzirina era abanaalaba omuzannyo gwe tugenda okuzannya mu National Theatre mu August ennyimba zange zezirimu zenateekamu okuyimba nkumanyi ngamba ogenda mu studio n'otulikodingirayo hit saakyagala by then bakadde bange baali bakambwe nnyo tebaŋŋanya kukola ki kuyimba kubanga ate ndaba n'obulamu bwona bwabeeranga nnyo mu bulamu bw'aba artist anti bwe mbadde bwe ntyo nga naye tekyebataagala kundaba nga ndi kuki nga nnyimba bye baali balowooza nti nnyinza okwonooneka okusinga kati oluyimba olwo yaluyimba Nnyonyi Ntono lwawandiikibwa omwami omugenzi Dr. Serukenya yali atandise essomero lya music libayitanga Seru Nambi awo nga wali Fido Dido mu kasuku mu koona awo wokirira bwoti yali alitandise essomero eryo n'ayiya yawandiika Nnyonyi Ntono n'ayiya ne kulabako oli wala zayimbibwa zaateekebwa mu muzannyo gwa Byron Kawadde ogwayitibwanga makula ga kulabako naye nga kati n'ennyimba zennyini zo gyeziri era yaziyimbira ddala bulungi nnyo so oyo ye Kawalya mu bufunze ebisigaddewo byonna bw'oba obyagala ojja kubanga oyinza okusa mu comment section nti obadde okyalina byoyagala twabalekerawo provision nti waliwo obulamu era mu comment section ojja abe ng'ayongera okukalambulula kubanga tuwongera okulambulula bw'atyo Kawalya naye nga yazaala abaana be abawerako nga namba mwalimu Nambasa mwalimu Kalanzi mulimu Joanita mwalimu oyo muwala we gundi na ate Margaret Wanyana Jane Wanyana n'abaana bawerako kuba yalina abaana ndoza 14 balinga 14 okubaana baliwo abali active mu music gundi yeka yali active Joanita Kawalya naye Joanita ndiye kali ate kyamuyita Kawalya ate muyita Joanita n'erinnya lya bba era yalinga muyimbi wa nnyimba ez'omukwana ennyo naye ate muwala we akoze ennyo okulaba nti ennyimba zayimba ez'omukwana azizimba nnyo amaka
zabadde ayimba. Kojja mu kiseera kya Ekras Kawalya singa tuli mu kugamba nti tutegesa abayimbi, tulina abayimbi ali Emmengo, tulina n'agenze e Lubaga, kiki ekyandibadde kikulondesaawo n'ogamba kaŋŋende Ekras waali okwawukanako ne Ekras Kawalya? Yes. Packaging ye yendongo nga bw'aba ayiye oluyimba alumalirako amagezi nga lumpi naye nga lulimu buli kyonna. Nga bwe yayiiya waliwo oluyimba lwe yayiiza muwala we bamuyitanga Rose Wanyana, baluyitanga Zinsanze. Era bwe yaluyiiya n'alumugamba nti oluyimba olwo ndukuwadde lwalimu buli kimu kyonna. Kyetaaga gwegenda onoonye oluyimba Zinsanze yali duet. Baluyimba balina gwe yaluyimba naye, oli omukyala gwe Nagambye gwe yaluyimba naye. Nga gundi eddoboozi lye eddungi nga eringa bw'oba omanyi kye bayita flute, eddoboozi lya Ekras Kawalya nga bw'ayimba owulirira ddala nti omuntu ayimbye alina eggono, nti ono ayimbye ye Ekras, omuntu Ekras nga bw'ayimba owulirira ddala eddoboozi ery'eggono, esseeneekerevu, era eddoboozi erikwagazisa okuwulira music mu ngeri yonna. Regime ye yerimu ba Sebadduka ne Dani Mugula atuuka yeeyo. Dani Mugula naye awo yali atandikiriza Fred Sebata mwana muto. Bano bajjuzi wano. Fred Sebata ze mu 1980. Okay. Nga bali bamaliriza nakwe kati oli yafa mukina kaabwe. Fred Sebata kati atulwa kubali Katonda yabayamba ate ne batandika okuyimba ne bagenda ne eri wamala nga waali n'agenda nabo. Naye nga ebiseera ebyo mwalimu gundi Birigwa, eri wamala, mwalimu Frida Sonko, Charles Sonko, Hadija Namale, mwabeeranga mu Charles Kana byate wajjo wano. Walimu Kyambadde, mwalimu Fred Kigozi, Fred Kanyike, mwalimu Afrigo bagundi Sewava, mwabeeranga mu gundi Gita, Jessica Sirivu, ba Moses Matovu, Fred Sechanzi, ne bayimbi abaaliwo ebiseera ebaali mu myaka egyo ne ba Bongole, ne ba Alex Mukulu. Kuba na Alex Mukulu naye era wa biseera ebyo. Kojja mu bayimbi bonna oba abantu bonna oyina those unique factors zontunuulira ku bo. Omwami ono nga bwe waŋŋamba mukwano gwaffe Matiya Kakumirizi bwe yateekawo kiri ekyokuyimba nga ate bwakola ki? Ono bikodi ki gy'alina okwawukanako ne banne ye nga ye? Nti yali mwangu nnyo okugamba, ye muntu gw'ogamba mu ddakiika 10 nti njagala kino n'akikuwa. Kuba yali aba Blenders Uganda Tea yalinga ekulemberwa kampuni eyakolanga amajaani ga Uganda Tea Authority. Yali eyagala akalango k'amajaani n'akuba akalango kaali nga katono nnyo naye nga kalimu wona wano mu Uganda chai kyekyokunywa kirungi mu kukola chai mu makago chai buli wamu ogenda funa emirungi ebiri mu chai fwe kulwaffe mwe kulwammwe byonna nga akugamba chai naye nga kaali brief. Yes. Nga ate ofuna eggono mu melody yonna gy'oba oyagala mukakkamu muntu mulamu. Kati yali asinze abantu abalala nga si wakasunguyira nti era tewali wayinza kugamba nti yayombako naye mu music bamala mu music. So kitegeeza nti kye yali akola yali akyekakasa era yali muntu mulungi. Kojja wafunakoko okubeerako naye nga bwewaŋŋamba ku kasozi okulikodingako naye oba okugula ennyimba? Nabeerako ku show gye baali bakola olw'okuba abasinga twali tumanyiganye. Naye nga mubeeraawo era naye nga musirise mulungi. Njako nga waliwo nsonga ki erina gy'olina gy'omugamba n'abaako kyayanukula naye nga si mwogezi. Ng'era bw'olaba Moses Matovu, mubeera ne Moses Matovu ne mugenda naye n'ogeerawo nga muli ba mukwano n'ogenda
nemubuuzaganya ayina okuba yakuyisibwa ejjangu ndabe nemumala okunyumya okubuuzaganya nemubeerawo nga muli basanyufu naye nga temunyumya ati be bantu era abayimbi abasinze okuyimba obulungi bonna ezo zembeera zaabwe. Ne mukwano gwaffe oli gwe waŋŋamba Misiswera ate oyo ye muzibu nnyo aba tategeera Misiswera era mbasaasira era ngwawulidde kyenakugambye nti oyo bwe munaaba temumukutte bulungi temujja musobola. Misiswera ye muntu gwe otwala wali ngamba nti temulinaawo ndongo etukulatukulako nakikubuuza bw'otaleta kintu kiddugala muleese zino eno kati Misiswera tasobola kugenda ku sho agamba nti mukubeemu tulabe ebyo tabikola abo bagambe baveeyo nina abanga abanankubira atambula nabo gundi genda okuba ejjaazi katende genda okuba eŋŋoma yenakwata lizimu. Ninako kasitole kojja kenagwako awo yagobako obukadde 10 ngujje n'omu yamuyita okuyimba amuyita lwakubiri nga kuyimba lwa mukaaga. Takola ebyo tagwira kintu. Misiswera ye muntu bw'oba oyagala kukolera ekintu omuzimba buzimbi ng'afugenda okufumba omugaati kandi eŋŋaano nosaamu baking powder n'olindako nosaamu yeast. Si kumugwira. Bw'omugwira akugamba nti nze ebintu byenkola sibimalaga bipapira munnange banjagala neteekateeka n'obwongo ne mbuwa ekyokukola nemala ofumba bye naakola naye ndowooza genda olabe abanaasobola okukola ekyo gye bali abaana gye bali nze siriiwo kitwale nti tondabye kati bw'oliba olulala onjagala oŋŋamba ati kale ebulayooko ewiiki 2 ekitono nange neteekateeka ulidde munnange naye nga nsanyuse nnyo okukulaba setembuze yanziza naye mbadde nsaagadde kubanga ndizirina mu bwetaavu n'ogenda nazo kojja Yakirasi Kawali ono mu biseera bye yayimbirako which achievement zetusobola otunulako ezikyasobola oba nga zimukuuma n'ekisaawa zino nga tuzoogerako okubeera ku bintu ebyenjawulo bye yakola okuzimba endongo tofaali yagatta ku ndongo